My name is Julio from the great B2C. Namulondo. And ndi musanyufu nnyo amakya ga leero okulaba media fraternity yonna, okulaba Rema Namakula, okulaba abasponsa bonna nga bali wano olunaku lwa leero. As an artist, this is one of the dreams that you have every other day. Bw'oba otegese concert nosanga bannamawulire nga bangi nga bwe bali, nosanga nga basponsa bazze, kiraga ekitiibwa ky'amaanyi nnyo ku kintu ky'otegese. Ffe nga mikwano gya Rema, ate nga Rema muganda waffe, nze nga Julio, Rema I've got so close to her. She became a sister and a business partner. Mwagala nnyo era I'm so excited for 23rd. Simanyi ssanyu lye nnyinza kulaga naye just namugamba senga atusobola ffe n'atatuteeka na bya kuyimba. N'atuteeka wali ne tuba nga tumulaba bulabi nga waayimba. So nga tumu-celebrating her. She knows we love her so much. And and we love her voice. Yeah, she's very inspirational to B2C. Era nga tumutunulira nnyo atuwamu ne ku ssente. Atuwamu ne ku ssente. Enkalo. Ayo kyayo. Mumukwata bulungi. So we are so happy for you, Rema, and 23rd. We can't wait. Never lack of Bogedde. Oh, wow. Good morning, everyone. I'm so happy to be here today. Okwogera ku Rema mukwano gwaffe, Rema mukwano gwange, Rema yafuuka sister wange. And 23rd is Rema Day. Era abantu bonna mwamwena bigenda okukola mwandi bivuddeko kubanga olunaku olwo baluyita Rema Day. So ffenna tuli wano nga tuzze okukola ki, okulaba omukyala ow'amaanyi mu ggwanga. When I see Rema, I see talent. Era bwe tubeera ewaka kimunnyonnyola ne mugamba nti mwana obali kukola ki, kuyimba kubanga for all the years she's been here taddanga amabega era naffe kitu-inspiringa nnyo okusigala nga tugenda mu maaso era tugamanya ebigambo bingi kiba naye temupowa because wotunulatunulamu gy'ovudde nga te si walungi nnyo n'olaba n'ekitangala gy'ogenda ate nga kisinga gy'ovudde. So I encouraging words zituyamba nnyo okusigala nga tukyakola. And 23rd we calling everyone mujje tumulage omukwano, tumulage love, tumulage ebintu byatalabangako era ne kwolwo musuubiza okumulaga ekintu kyatalabangako. Thank you so much. 23rd Feb, let's go support her. She's a sweet soul. All right. Lee, byetutalabangako bye biki ebyo? Yeah, good morning everyone. My name is Mr. Lee from the great B2C as well. Our relationship here for the Rema is visible. Tutuuka wano okwogera ebyokwogera ntwogera bitono mukimanyi tuli bakyali. We don't have a lot of friends in this industry. However, we have a lot of people we work with. Betusanga ne tubongako nyo entire omuntu gw'olabanga kyali waffe abamu ku batono ye Rema Namakula. Kuba mumulaba ebintu ebyenjawulo oba mutulaba ebintu ebyenjawulo ate naye mu byaffe ebyenjawulo. Rema tukwebaza okubonalenga relationship yaffe n'okututwalanga abooluganda bo kubanga ffe tuli baluganda bya famire ye. Twagala nnyo yonna ate naffe tugyagala nnyo ne famire zaffe bwe zityo. Rema buyimbi wanjawulo kitukikirize tukigaane, bw'ogaana kigaane n'ekikkirize lwampaka kubanga wanjawulo. We don't have a lot of Remas in this industry. Ayimbye n'abaddewo for her voice, for her music, for her brand nga ye everyone wanadda yogera mose okuba abali mu entertainment media bwadde boogera ku brand ye. Ekintu kye bayita brand ndowooza mu industry yaffe kye kintu kyasinza obeera ekizibu
because kisaba ebintu bingi, mulimu okwerekereza ebintu bingi, mulimu ebintu bingi byolondawo nogamba kino kankikole, kino kankireke, oluusi nga tubyagala obyagala. So Rema one of those artists abakkiriza okutwala ekyo kyalina otwala okulaba nga Rema tugenda mu celebrating oba tumu celebrating even up to now. Fe tuliko maaso mu industry yatusookayo era ebintu bingi nnyo byetumiyigirako nga baganda nge bagambye, naye wamaanyi wanjawulo ate fetugenda mu celebrating ennaku z'omwezi 23. Now Melodies of Love ye concert, buli kintu ekiri ku concert eyo kituufu ate kiri perfect. Lwaki? Bw'obanga omukolo baguyita Melodies of Love oguli mu February, omwezi ogwa love, omuntu bwe tugenda celebrating ku nnaku ezo ne bwe mbasiba nnyonnyodde bingi mukimanyi bulungi, she stands for love. Alaga byatandika oyimba, bwekuyimba obuyimbi owulira nga alina omukwano mungi ne mukuyimba naye oba tomumanyi. The fans out there bamanyi, bamulaba kyayimba bakiraba nga akitegeera. Then besides that, omukyala mufumbo, mukyala atulaze nti okwagala kyakabi, ffe twali tumanyi ne love bintu bibi, naye atulaze nti binyuma kitegeera. So we are so proud of you Rema. Ate atubuulire buli sawa mukole muti naye temuwulira. Tugezaako tuli mukubo tujja naffe naye on the 23rd please guys mujje celebrating love nga B2C. We are family, tugenda beerawo tujja akayimba kaffe ke tulina twakola naye tutuule mu concert, tujja kujja n'abantu baffe tutuule mu concert tunyumirwe. So I urge everyone out there to come through. Let's support Rema Namakula olunaku, let's celebrate her because agwanira ebintu binene emyaka gy'embidde ne byakoze. Thank you so much. Thank you so much B2C. Allow me pass the mic over to my brother Aziz. Gwe wenna nga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa, baby shower, kuhinjira n'ebirala bingi, nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video, era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 283. Tweyunire oleme kwejjusa.